President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ali Bulaya ku TV Zabazungu atuuse ensonga enkulu ez'Abannayuganda ez'okulanga Bannayuganda beenunula okulaba nga Bannayuganda balaba ku mukulembeze omulala bafuna eddembe ly'okweyogerera okulaba nga Bannayuganda beddiza obuyinza bw'ensi yaabwe nga tufuna demokrasiya nga tufuna eddembe ly'obuntu mu ggwanga Uganda n'okugyawo gavumenti ya General Yoweri Kaguta Museveni twala obuwanguzi bw'Abannayuganda ku mudumu ogw'emmundu. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ali mu kutalaga amawanga ag'enjawulo okwetoloola ensi nga n'omulamwa ogw'okulaba nga gavumenti ya General Yoweri Kaguta Museveni erindiggulwa ennume y'ekigo ate Bannayuganda bafuna omukulembeze oyo gwe beerondera Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Kale kankuwe ebigambo omukulembeze omulabe ng'ali ku TV z'Abazungu atuusa olulwana Ssemalwana olutwala General Yoweri Kaguta Museveni. Hundreds of refugees in Toronto who fled violence and persecution gathered today for a visit from a popular Ugandan politician. This as thousands of people rallied across Canada calling for equal rights for migrant workers. Anam Khan reports. So the king asked me. Dominion Church International was one of the few Black-led churches to open its doors to hundreds of asylum seekers after they were denied access to Toronto's overwhelmed shelter system. The church is now providing shelter to over 250 asylum seekers, mostly from Uganda. Today, they got a visit from someone who gives them hope, Bobi Wine, a leader of the opposition party in their home country. So we came to reconnect and fight from all fronts to make sure that we make it fine back home, so they can come back home. Wine is a leader of the National Unity Platform political party in Uganda. He's also a singer and an actor. But for many Ugandan refugees, he's a guiding light. We're all excited to have him. Supporters of the cause joined the asylum seekers in church, where Wine spoke about their united dream of a safer Uganda, something refugees like Dennis Bryan's Keisuka pray for every day. Keisuka came to Toronto in July, fleeing political persecution. He left behind a wife and 2 children. My future hope is to bring my family. I'm a married man, and my family is not safe because it's still of politics and some domestic violence from one of the leaders in the ruling party. While Wine gave hope to many asylum seekers, thousands of people in Toronto marched, calling for permanent resident status for thousands of undocumented people in Canada, including asylum seekers. Without permanent resident status, migrant and undocumented people are facing massive exploitation at work, are denied life-saving treatments in healthcare, live in daily fear of deportation and the pain of family separation. The rally was held in 15 major cities across the country. Supporters say a permanent resident status will help everyone in Canada thrive. Anam Khan, CBC News. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ensi agitambula n'okwongera okutuusa obubaka okulaba nga Uganda efuuka eddulu efuuka ensi eyeesimisa. Hundreds of refugees in Toronto who fled violence and persecution gathered today for a visit from a popular Ugandan politician. This as thousands of people rallied across Canada calling for equal rights for migrant workers. Anam Khan reports. So the king asked me. Dominion Church International was one of the few Black-led churches to open its doors to hundreds of asylum seekers after they were denied access to Toronto's overwhelmed shelter system. The church is now providing shelter to over 250 asylum seekers, mostly from Uganda. Today, they got a visit from someone who gives them hope, Bobi Wine, a leader of the opposition party in their home country. So we came to reconnect and fight from all fronts to make sure that we make it fine back home, so they can come back home. Wine is a leader of the National Unity Platform political party in Uganda. He's also a singer and an actor. But for many Ugandan refugees, he's a guiding light. We're all excited to have him. Supporters of the cause joined the asylum seekers in church, where Wine spoke about their united dream of a safer Uganda, something refugees like Dennis Bryan's Keisuka pray for every day. Keisuka came to Toronto in July, fleeing political persecution. He left behind a wife and 2 children. My future hope is to bring my family. I'm a married man, and my family is not safe because it's still of politics and some domestic violence from one of the leaders in the ruling party.
While wine gave hope to many asylum seekers, thousands of people in Toronto marched, calling for permanent resident status for thousands of undocumented people in Canada, including asylum seekers. Without permanent resident status, migrant and undocumented people are facing massive exploitation at work, are denied life-saving treatments in healthcare, live in daily fear of deportation and the pain of family separation. The rally was held in 15 major cities across the country. Supporters say a permanent resident status will help everyone in Canada thrive. Anam Khan, CBC News. Olutambula bw'otyo bwebadde olwa Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine President ng'agezaako okutuusa obubaka obw'enkyukakyuka okulongera okuzuukusa ensi yonna okukiraga nti bannayuganda abeetaaga eddembe lyabwe, bannayuganda abeetaaga enkyukakyuka, bannayuganda tutaaga okulaba ku mukulembeze omujja, bannayuganda beetaaga okuba nga beeyagalira mu nsi yaabwe ne bataate kugenda ku muwaŋŋanguse okunoonya ekikumi nga ne waka wasobbawo opportunities, wasobbawo emikisa, ffenna tusobola okutuula ne tukola buli kye tusobodde okukola okusobola okubanga naffe tufuna ekigulira magala eddiba mu Uganda yaffe nga ffenna tugyeyagaliramu mu mirembe. Naye okusinga kati buli muntu okuba nga teyeeyagala, buli muntu atambulira mu kutya, buli muntu alowooza bagenda kukola batya, bagenda kumpamba, bagenda kunzita, nga n'ekyokozeewo k'ofunyeewo k'oyiriza n'okakola nako ate nga kagenda kubbibwako, kagenda kunyagibwako. Kati tulina okuba nga tulwana ffe nnyini nga bannayuganda okulaba nga tutaasa ensi yaffe, okulaba nga tutaasa eggwanga lyaffe, okulaba nga tutaasa Uganda yaffe, okulaba nga buli kimu kitereera, okulaba nga tweyagalira mu ggwanga yaffe, tweyagalira mu nsi yaffe, ne tugizimba nga ya nnamaddala ku lw'abaana baffe basobole gyeyagaliramu. Uganda nsi nnungi, Uganda nsi ngagga, naye olw'okuba nti abatukulembera beeyagaliza bokka, buli kyabugagga bakitwala mu nsawo zaabwe, buli kyabugagga bakigabanya nga famire, bannansi abalala ne batabiganyulwamu. Awulira Kyagulanyi Ssentamu babadde atambula mu kwetolola Uganda yonna, abadde akulaga nti ennyanja zonna zaweebwa muganda wa Museveni, golodi ebirombe babyegabanya buli omu n'afunako, amafuta mwa Museveni n'agezza, buli kimu ekiri mu Uganda eky'obugagga ebyandibadde bijuna bannayuganda n'ebitundu abannayuganda bawangaalira, ate Mwami Yoweri Kaguta Museveni buli kimu yakizza. General Museveni buli kimu yakiwamba, General Museveni buli kimu yakifuula kikye. Bannayuganda tebakyeyagala, bannayuganda tebeefiiringa mu nsi yaabwe, tebeeyagaliramu, tebalinamu bwenkanya, n'olwekyo kyovola bafuluma amawanga ne bagenda ebweru okunoonya ate life, ate nga n'ewaka abaliyo nabo gye bakaaba ge bakomba okola, ate nga n'ofuna akasente ate ng'ogenda kufulumya ezidabulinga okufuna kyewetaaga okukozesa mu bulamu okusinga ate z'ofuna. Kati nno ne kiba nga tubeerawo lwa kwepangirira, tubeerawo tupanga bulamu, tubeerawo kutambuza mbeera nti wendi tulikeesa lukya, naye nga ebyaddala tewali kye tuyambibwa, tewali gye tulaga nga ffe bannansi, era nga tulina okulwana ennyo nnyini ddala, tulina okukola omulimu omunene nnyo nnyini ddala okulaba nga twetaasa ffe nnyini, tewali mulala agenda tutaasa okuggyako nze naawe. Ffe tulina okwetaasa, ffe tulina okulwana olutalo sematalo, ffe tulina okulwana olutalo olunene ddala, tutereeze ensi yaffe, tutereeze eggwanga lyaffe. Ate nga kijja kusoboka, kijja kubanga kisoboka okuba singa tulwana, ne tulwana nnyo, ne twekkiririzaamu, ne tukola buli kye tusobodde okukola mu mitima gyaffe nga tukkiriza nti kisoboka. Uganda ejja kutereera, Uganda ejja kuba nsi eyeesiimisa, Uganda ejja kuba nsi ya mulembe, Uganda ejja kwogerwako mu byafaayo, Uganda era ejja kuba nsi ezo naggwano z'olaba ze tweyagaliza zoba ze twesiimisa ez'amalayo, naffe Uganda esobola okumalayo singa tutereeza ekintu ky'obukulembeze. Kyova olaba buli ekikolebwa tulina okukikola
nga tufa kukyakutereeza bukulembeze bwansi yaffe, bukulembeze bwa ggwanga lyaffe, awo bwe tugenda okufuna emirembe, bwe tugenda okweyagala ensi yaffe Uganda, eggwanga lyaffe Uganda tuligenda okusigala mu byafaayo nga lyesimisa nga lyegombesa nga buli omu ava gyali ajje naye abeereko mu Uganda, naye abeereko munnayuganda, kubanga Uganda ejja kuba ewooma, Uganda ejja kuba enyuma, Uganda ejja kuba yeeyagaza era nga buli omu yemwesimisa kubanga nsi nnungi, nsi ya mirembe, ate ensi enaka climate kaweza akakyasinzeeyo okuba akalungi singa tukakuuma ne tukakuumira ddala, wamma Uganda ejja kuba mu nsi yonna ng'eyogerwako mu byafaayo. Kale byebyo ebyomukulembeze Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ng'ali Canada ng'ensonga azituusa. Baagala nnyo mwenna abaliko nammwe bannayuganda abayaniriza omukulembeze bali kumwaniriza, ate twongera okupika, twongera okusindika phase 2 tujja sobola okulaba nga ensi yaffe etereera. Omukama tunasaba bankuumire, ojja kuba tuddamu tugamba ebigambo mweraba.